amaanyi gatulo gava mu lukokola. Naffe nga bannamawulire amaanyi gaffe kwekulaga ekyo kyobadde tosuubira kino gyekiri ne tukikuleetera mu maaso go n'okiraba bulungi. Olunaku olwaleero agukunukkiriza okubeera nti nno guwera omwaka sinakindi n'okusukka mu bukyanga omukulu Sheikh Umar Katende akwatibwa ku misango egigambibwa nti nno gyalimu okuwamba abaana oba omwana ow'obuwala. Kati nno okuba lwe yasibibwa ewakaawe tetumanyi kiriyo, nammwe abantu mwetaaga okumanya ki ekigenda mu maaso. Abantu be yabeeranga nabo, abantu be yalabiriranga, banneyiba be, ababboda bali bamutwalira abasaabaze oba abantu ab'okukolako bo boogera ki ku Sheikh Umar. Embeera ebyetya ewo negataako otambule nange olugendo okuva wano mpaka ate ewa Sheikh Umar tumanye ki ekiriyo, embeera ebitya, amaka ge go gali gatya, era ebintu bitambula bitya basebo ne bannyabo. Okay, basibona bannyabo abatugoberedde okuba twasimbulidde eri wano wentuuse olaba natera okutuuka mu maka g'omukulu Sheikh Umar ng'era eri gye mulaba wali era ennyumba ya kalina ebisolo by'omuzimbe waazo weewuwe. Obudde buno wetulaga tumanye ki ekituufu kigenda mu maaso na ki kyennyini ekiriwo. Mutwegatteko tutuukewo ate tulabe embeera nga bweri. Kwebaza gwe wenna akyaliko atambula nange. Wano wendi kyekipande ekisembayo ate ekiragirira ew'omukulu Sheikh Umar, ng'era wano waliwo n'ekigambo nti Sheikh Umar boda stage. Kitegeeza nti ababooda abaali abatuleeta abasaabaze okuva Sheikh Umar baali bapakinganga wano ate n'abajjayo okuva wali okubambusa wali waggulu. Naye nga bw'olaba tinno tewali wadde booda n'emu, akitegeeza abaali bakolera wano eno baafuna awala we bakolera. So embeera bwetyo bweri, naye tetukyeyongerayo tuuke ddala mu maka ge. Anti ye baliko anti abakulu mugye baliko bano mbadde mbuuzaako ewa Sheikh Umar wali abeerayo.
Sala zokka. Olimba. Halo batulimbi. Kuba ndaba wamu. Halo batulimbi. Ne wali abantu. Halo. Karibu Lasibia. Halo. Je bale. Nanga mbigwanire waseka umu. Abiraya. Balimba. Balimba. Nekatenge ani abeera wakatenge demo. Wabeera waggali. Wabeera waggali. Sala zokka. Bano bakoje bayinda. Bakoje ko gutya. Oli ne ibawo. Kale. Anti. Yebale kwa jati. Kale. Mbadde mboozaako. Tewaseka umalu kati ani abeerawo. Mukazi we Munda, gyali munda. Osobola okunyumyamuko naawe katono. Just kakunyumyamu just bunyumya katono. Kyembuusa ebbanga kyenkana liweze mwaka mulamba okyaba mukwata embeera eri etya wano aliruzira mutera ogenda ne mulabako mwali mugezeko ne mulabako oyo mukyala wange era eri wameka lwakufaokumanya sofa ngaeyali mulyanwa wammwe nemuwulira biki bitambula bitya okuba lwe bamutwala kati bantu bwe bali musango kati tetusobola kuwulira kubanga abantu temuyisinga nga bamaibabi tewali kyakkola tegeeza kateri muntu so emisango gyo mwagimanyako egyamukwasa bugambe befamire bebabimanyi tebababuulyako nga baneiba ate kati ne bwanakubuulira amba bakyamukutte bakyamukutte era batesobola kuyiira wali mutuuze kika ki mumwenga guno ku kitundu kino ndogakuwogeza simu nawe manyi kubuulira bamubuulira mjalala sente teyali muto tweyanziza basobola banyabo ngawe mukimanyi nti abamawulire bateranga okujjanga wano eno naye nga oyagala okumanya nti Museeka Umaru mu nju mwali olaba wano eno kasosanga emmotoka ye wano ng'omanya omukulu waali wano mwe yapaakinganga emmotoka ye so ng'era bw'ova eri n'ogiraba omanya omukulu mwali naye nga bw'olaba kosi teriiwo ekitegeeza nti neera taliimu nga bwekimanyi mbadde njagala njogereko ne ku bantu omu ku omu abana abasobodde ate tulabe Okay, nyinimu watabeera abasengo ne bannyabo nga bwekimanyi ebikere abitembanju
kati nno n'olwensonga eyo olwo olugero lutuukira ddala bulungi nnyo ku Sheikh Umaru waatali akapande kafaanana bwe kati nga bw'olaba akalagirira ewuwe maybe senga oba waali akandibadde tekafaanana nga bwe kati ekali abantu balamu magomba gavugira aliwo ekyo mukimanyi bulungi nnyo watuukanga wano mu biseera biri ng'ababooda bayimiridde wano eno bangi nnyo balinda basaabaze bagenda wa Sheikh Umaru era ng'ababooda babadde ku reflector obuliko Sheikh Umaru oba tonnatuibana kuva ku booda ekuliise paka wano eno ne bagamba ssebo ogenda wa Sheikh Umaru naye obudde buno twamala okubabuuza nti bannange ewa Sheikh Umaru yewa tebakunagirako wa Sheikh Umaru so embeera bwekyo bweri basebo ne banyabo wano wenyimiridde gye bayita Ngabo Stage Sheikh Umaru yayogeranga nti bwotuuka ku Ngabo Stage okkirira bukkirizi ewaka era nga ababooda abeera wano n'ababembedde nga bonna bambadde obupande obulaga Sheikh Umaru omusomi w'eddwa naye obudde buno n'akapande kennyini akakulu akalayira ewa Sheikh Umaru oyinza okugamba nti nno kaafuuka batondo basebo ne banyabo tazame katumbali munabutambala geganga